Oluvannyuma lw'abakulembeze b'amawanga g'obuvanjuba Africa kutongoza oluguudo lw'eggaali y'omukka oluli ku mutindo gw'ensi yonna, ababaka basimbye ekkuuli nga bagamba nti ensimbi z'Abannayuganda nnyingi zigenda kunyagibwa. Okusinziira ku biwandiiko ebireeteddwa ababaka bano, omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni, minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'okuzimba Engineer John Byabagambi wamu ne Kayungirizi Rose Whittaker balina ekigenda okuwa kampuni ya China Harbour Engineering and Construction Company Limited okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka nga tebagoberedde mateeka. Kyakulimba naye wano pulezidenti yawaddeyo eggwanga yawaddeyo nti nno eggaali y'omukka eno ezimbwa abaceeke nga pulojekiti eyiye ng'omuntu si bannayuganda. Ekyokubiri, ebiwandiiko bino kampuni bbiri ezaali zikoze consultancies, esooka ye GAF, ey'okubiri ye Kanalerwe. Gavumenti yasaasanyizaamu obubibi bwa $5 miliyoni za $5 bwe buwumbi nga 12 obw'ensimbi zaffe. Ekitegeeza nti n'ebiwandiiko gavumenti zino consultancy reports gavumenti ze yandibadde ekozesanga marking guide nti bakontrakita bagenda mu field ne bakola feasibility study ojja n'otandika okugamba nti kino mwakireeze waggulu, kino mwakikoze bubi, kino mukitereeze, kino nga mususseewo, kino mukendeezeemu. Ne gavumenti ya president yalagidde ministry nti n'ebiwandiiko byonna ebiri mu mikono gya gavumenti mubiweeyo. Okusooka kampuni eno yali ekkiriza okuwa Uganda obuwumbi bwa $1 America buna, kyokka ng'ate emiwendo gyaduumulwa. Tukizudde nti projekiti ya President Museveni mwe byonna bannayuganda tetwandifuddeyo, naye ekituluma ngaffe kwe kuba nti projekiti eyali ey'okumalawo obuwumbi 4 miliyoni 2 eza $, kati eyambuse ku buwumbi 11 miliyoni 4, naye ng'ezo zonna bataddemu enguzi. President gye bamusuubiza, president gy'agenda okwetwalira ye ng'omuntu. Endagaano egenda okuteekebwako emikono olunaku lw'enkya ejjudde ebituli bingi ebigenda okufiiriza bannayuganda obutimbe bw'ensimbi. N'olwekyo kampuni eno teyandiweereddwa mulimu. Twakizudde nti nno ne Contracts Committee oba akakiiko akakulira contract mu gavumenti, Contracts Committee yagaanye n'egamba kikafuuwe obubbi obuli mu contract eno, amanchoola agali mu contract eno tetugenda kugikkiriza. Kati twebuuza abange president yabadde asayininga nga commissioninga kyeki. Okusinziira akakiiko akagaba emirimu mu ministry, enguudo n'emirimu, omukulembeze w'eggwanga yamanyi ku bikwatagana ne kampuni eno.